mu kitundu ekisooka wakkiriza ebyo Allah n'omubaka we bye bakulagira kyekikufuula omukkiriza. Obeera otyo omukkiriza ng'ate ebikulagirwa tobikkiriza, ekitegeeza toli mukkiriza, ekitegeeza toli mu abo Allah bagamba nti gamba abakkiriza bakole bwe bati, gamba abakkiriza beeyisenga bwe bati, gamba abakkiriza bambalenga bulungi, gamba abakazi abakkiriza bayisenga bati abasajja, gamba abakkiriza basuubulenga bwe bati obanga bali mu bizinesi. Kitegeeza nti toli mukkiriza. Obukkiriza kwe kusalawo nti Allah tazaala, teyazaalibwa, era byonna ebikutuukako ebirungi n'ebibi biva eri Allah. Oye mukkiriza. Omukkiriza y'oyo akkiriza ekirungi okugera kwa Allah okulungi n'okugera kwa Allah okubi nti byonna oba byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bye nti Allah y'alina bimumalirawo, era Allah ye mulamuzi era ye muyinza ow'enkomeredde ku buli kyonna ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. Oyo ye mukkiriza. Bw'obanga osazzeewo okubeera omukkiriza, weeyise era kola ebyo byennyini Allah n'omubaka we bye bakulagira okubeera omukkiriza. Tobeera ng'obuzaabuza weebikkirira mu kadde k'ogenda okusaala, weebikkirira lw'ogendako ewa mu bantu abalala nga gye wafumbirwa oba gye wawasa oba gy'ozaalibwa, nga gwe omusajja weeyisa bulungi mu kadde k'olina abagenyi awaka, ng'abagenyi bavaayo waka ofuukira ddala nsolo mu baana ne mu bakozi, nga gwe omukyala abantu baab'owaka obayisa bulungi okuviira ddala kubaweereza, abakozi abatuyambako ku mirimu ewaka n'abakozi abakuyambako ku mirimu gy'okolera, nga weeyisa bulungi mu banneyiba bo. Mirirwana gyo mukwatagana bulungi, mirirwana gyo omanyi bwe basula, mirirwana gyo omanyi omulamu n'omulwadde, banneyiba bo okwatagana nabo otya. Oye mukkiriza. Okweyisa obulungi be bantu Allah bagenda okuwa empeera y'emirundi ebiri, rizqan karima, era bagabirire mu ngabirire y'ekitiibwa wano ku duniya ne ku akhira. Allah atuwaate empeera y'emirundi ebiri nti ku duniya kuno buli weeyisa obulungi n'okola Allah bye yalagira, n'omubaka bye yalagira, n'obeera mugonvu, n'obeera muwulize eri basheekhe bye bakusomesa obusiraamu bwe biragira, Allah akugabirira ku duniya kuno, n'obeera ng'ebintu by'okola bikutambulira bulungi, n'obeera ng'ebintu byonna by'oyita bitambula bulungi, ne ate oluvannyuma n'akulamula bulungi ne ku lunaku olw'enkomerero. Oba nti bw'obanga omaze kujja mu bulamu buno bw'edduniya akukakkanyiza ku boneezo by'omu kabbuli, kubanga obadde weekwata ku nsomesa y'omubaka sallallahu alaihi wasallama era nga ogondera n'ebiragiro Allah bye yalagira. Ekyo kikufuula omukkiriza omusiraamu, okubeera nti otambulira mu layini y'obusiraamu nga bwe bulagira. Gwe omwannyinaze aliyo ng'olowooza nti bwe nnyambala bwe nti abasajja tebandaba, bwe nnaayambala bwe nti sijja kufuna mulimo. Ekyo si kituufu. Allah agabirira abaddu be era n'abateerawo entambula ennungi oba empangaala ennungi gye bakoma okubeera nga bamwekutteko. Waliwo omusomo ogumu nayogera nnyo ku jinisiya y'Abasumaali, eggwanga ly'Abasumaali, naye mbagamba nti ejinisiya y'Abasumaali nti abantu Abasumaali baategeera Allah waabwe ne bambala bulungi, ne beeyisa bulungi, ne beekwata ku biragiro bya Allah n'omubaka bye baalagira. Kyovola nti buli we babeera bo bawangaala bulungi, tebanyigirizibwa mu mbeera y'ebyanfuna, tebanyigirizibwa mu mbeera yansi, n'awangaala nga mugwira naye nga ye ali bulungi okusinga gwe yasenga mu nsi ye. Kitegeeza nti abantu abo beekwata Allah waabwe era bategeera Katonda waabwe. Yova olaba nti tebakoseddwa weewaawo nti ewaabwe waliyo olutalo, naye wano mu nsi ze bawangaalira mu mirembe n'okweyagala. Lwaki? Lwakutegeera Allah waabwe. Gye tunaakoma okubeera nti tuvudde ku Allah by'alagira ne mubaka by'alagira, Allah naye agenda kubeera nti atussaako okunyigirizibwa n'okukosebwa mu mbeera gyetuwangaaliramu mu mirimu, mu famire, mu baana, mu misomo ne mu mbeera ey'obulamu bwaffe. Tubeere nga tutendeeza Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun mina sajidin. Beera ng'otendeeza Mukama Katonda wo era obeere mu abo abavunnama. Era tya Katonda wo hatta yatiyaka al-yakiini, mpaka ku ssaawa y'envannyuma ey'okufa. Beera ng'osigala ku nkola ya Allah gy'alagira n'omubaka. Tobeera ng'obuzaabuza nti bwe nnaafuna nja kukyusaamu, bwe nnaatuwa ku kino nja kudda eri Allah. Omanyi ddira ogenda okusinkana Allah. Muddu wa Allah bikadde lowooza ku nsonga bbiri: kikyoleka mu nsi mw'ova na ki ekigenda okukuwerekera, emirimu gyo gye gigenda okukuwerekera. Bwe bunaakeera enkya Allah nga gaddewo likodi zo, nga gaddewo ebitabo byo, nga gaddewo emirimu gyo, nga gaddewo obulamu bwo, ki ekigenda okuwerekera eri Allah? Mulimo ki omulungi ogugenda okujjukirwangako ofudde empeera mu ggonga wagenda? Kubanga olunaku lunaakeera ng'ofudde byonna ebyo bijja kukomaawo. Abaana bo, mikwano gyo, bakyala bo, baganda bo tebagenda kujjukira. Baako omulimo gwe weekwatako ogugenda okusigalawo ogw'olubeerera, omulimu ogugenda okukubeererawo. Osimbye emiti gy'ebibala,
okoze ekkubo etambuza abantu ozimbye omuzikiti otaddemu maanyi ki oteekeddwa okujahada n'omwoyo gwo bw'obanga tolina maali okoze yiri muki osomesezza abantu ozimbye amasomero osomesezza abantu obusiraamu kiki kyokoze kigenda okusigalawo ng'omaze okuvaawo lowooza nnyo ku bulamu obw'enkya ng'oli mu kinnya ekyo nti kiki kyenkoze ekigenda okubeerawo omaze okuvaawo okuŋŋaanya maali okuzimbya ebizimbi okuza amamotoka wala loba osanga Allah n'amugabirira n'awandika ku motoka saala zammwe saala z'abaani nga Allah yakuwadde n'agamba zino ze mulaba ze ntuuyo zange olimba nnyo kyogamba lyabala tebatuuyana ze mulaba zino ze ntuuyo zange bana abantu tebatuuyana Allah toleddeko ku byengerabe n'akuwa gwe nomaana olimba nti ezo ntuuyo zange nomaana ogamba nti ezo saala zammwe weebaze Allah oluvannyuma kwata mu maali olabike nti weesibirira entanda y'olugendo lw'ogendako ng'omaze okuva ku bulamu buno bw'edduniya ng'ogenze okusinkana Mukama Katonda wo tusaba Allah tugase n'ebigambo ebyo tusaba Allah abagase n'ebigambo ebyo mwebuliri nabyo kubanga okubuulirira n'okujjukiza kugasa abakkiriza ffenna tubeera nga tusobya tubeera nga twerabira tutusaba Allah okubeera nti atuluŋŋamya atugase n'emisomo gino insha Allah tusaba Allah atugabire mubyengera ebiri ku dunya kuno atuweza eddungi atuwa amaka amalungi n'emirimu emirungi atuteera obwangu mu bye tukola atuwe n'obulamu obulungi biiznillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad assalamu alaikum